We are going to read in the 2 Kings. Yeah. We are going to read in 2 Kings 4 from verse. We are going to look at this lady. In fact, I read about this lady. She did good to me. And so that we are. This lady looked for God. And she loved him a lot. She had a lot of faith. And she was grateful to the people of God. Emirundi mingi ffe tetufaayo twagala nnyo okwagala abo abantu be tulinamu kye tubanoonyaako. Omuntu agenda okwagala omuntu ng'alina ky'amwagalako. Waakutunuulira ng'alaba talina kyakufunamu na batayeetaaga tutandikireko Tulibasa Kabaka ekyokubiri nnyo tutandikire ku 2 Kings chapter 4 from verse 8. Olunaku lwali lumu Elisa n'ayita n'agenda Sunemu eyali omukazi omukulu n'amuwaliriza okulya ku mmere. Awo olw'okubanga buli bwe yayitangawo n'akyamiranga omwo okulya ku mmere. Awo olwatuukanga buli bwe yayitangawo n'akyamiranga omwo okulya ku mmere. N'agamba bba nti, laba nno ntegedde ng'ono omusajja mutukuvu wa Katonda atuyitako buli kaseera. Nkwegayiridde tukookere ku kisenge, tumuteekere eyo ekitanda n'emmeeza n'entebe n'ekyetabaaza. Awo olunaatuukanga bw'anajjanga gye tuli anakyamiranga omwo. Yesu yeebazibwa abooluganda. Tulaba omukyala ono ng'ayaniriza omuntu omugwira ayita obuyisi mu kitundu nga talina na kyamusuubiramu. Naye ffe twagala abantu kubanga tulina kye tubasuubiramu. Owooluganda tukole abantu obulungi. Tekikwetaagisa kumala kubanga omuntu olina ky'omwagalako mukola obulungi. Tewali watulaga nti yali alina kyamusuubiramu. Wabula yamukola obulungi. But that she did good to him. Naye ebiseera bingi abaana ba Katonda. But many times children of God. Tukola abantu bulungi kubanga olina ky'omwagalako. We do good to people because we want something. Ogendosekera omuntu ng'olina ky'oyagala omukuulako. You love for someone because you want something to. Tukole abantu ba Katonda obulungi. Let's do the people of God good. Tweyongereyo kawo tukole 12. Tuli mu Bassekabaka ekyokubiri 4:12. N'agamba Gekazi omuddu we nti, yita Omusunammu ono. Awo bwe yamuyita n'ayimirira mu maaso ge. N'amugamba nti, mugambe nno nti, laba watujjanjaba okujjanjaba okwenkana awo. Kiki ekinaaba kikukolerwa? Oyagala okwogererwa eri kabaka oba eri omukulu w'eggye? N'addamu nti, ntuula mu bantu bange nze. N'ayogera nti, kale kiki ekinaaba kimukolerwa? Gekazi n'addamu nti, mazima talina mwana wa bulenzi ne bba mukadde. 15. N'ayogera nti, muyite. Awo bwe yamuyita n'ayimirira ku mulyango. N'ayogera nti, mu kiseera kino ebiro bwe biridda oliwambaatira omwana ow'obulenzi. N'ayogera nti, nedda mukama wange, w'omusajja wa Katonda, tolimba muzaanawo. Omukazi n'aba olubuto n'azaalira omwana ow'obulenzi mu kiseera ekyo. Ebiro bwe byadda nga Elisa bwe yamugamba. Yesu yeebazibwe. Tulaba omukyala ono ng'olw'okukola obulungi omusajja wa Katonda nga bamuteeseza obulungi. Mirundi emeka eggulu we lituula ne liraba ng'okola obulungi bakuteeseza. Heaven planned for you because of doing good. Yes, yeebazibwe. Amen. Ono omukyala bamuteeseza nga tamanyi na kumanya. They planned for this lady. Naye olw'okubanga yakola omusajja wa Katonda obulungi. But because she has done good to the man of God. Atuula n'omuweereza we amugamba nti omuntu ono atukoze obulungi tumukolere ki? The man of God sits with his servant and asking him what to
mirundi mingi buli lwokola omuntu obulungi wabaawo okuteesa gy'oli eri obulamu Many times whenever I do good to someone, there is always planning naye ebiseera also. ebisinga ffe abantu tubagobera wala And many times for us, we chase people ogenda far okutunula away. ng'olaba tagasa n'ogamba gwe genda You eri first look at him and you say that he naye has ono not anything to yabakola do, you chase obulungi him away. But this lady did good ne to batuula them. ne bagamba nti omukyalo ono atukoze obulungi waki tumukolere ki They sat down and discussed what they are supposed to do to this lady. ddala waliwo eggulu lwe lituula ne likuteeseza obulungi mulokole Does the heaven sit and plan good for you? ebikolwa byo bikuleetera okuteeseza obulungi Do your actions make the heavens to plan for you?